Ebbanga libadde lyetoolodde nga bannayuganda n'abakulembeze ab'enjawulo bakubagana empawa ku nsonga y'okukuuma akalulu ng'okulonda kuwedde. Munnakibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu azze akyogera lunye abantu obutava webalondedde babeewo nga kalulu kabalwa wabula ensonga ye ezze ekubwamu ebituli naddala akakiiko k'ebyokulonda bwe kaavayo ne kategeeza nga bannansi bwe batalina buvunaanyizibwa kukuuma akalulu era kinajjukirwa nti akakiiko kaamala ne keekuba engalike ku nsonga eno. Kyokka gye buvuddeko omuduumizi w'eggye ly'eggwanga Muhoozi Kainerugaba yawa ekiragiro abantu bonna okudda mu maka gaabwe nga bamaze okulonda. Ensonga eno leero etuuse ne mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ng'ababaka beebuuza oba nga kati ebitongole ebikuuma ddembe naddala amagye bye birina obuvunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokulonda mu ggwanga. The law on election is very clear. You can have agents representing you, but the voters can stay in a distance that is prescribed by the law. Well, that can be answered by the Attorney General. We need to get government to tell us whether the military, like it did in 1980, December, has now taken over the organization, management and supervision of the election. Agamba nti okumanya ensonga eno si amannyo weno n'obulango bwatandise okuyita obukunga abantu okudda eka nga bamaze okulonda. And there were adverts run by the military telling people go away after elections. We now have the military and CDF in particular speaking more about election than the chairman of the Electoral Commission. The Attorney General, Mr. Speaker, if you allow, can he address himself to the law clearly and unequivocal whether voters are not allowed to stay at a polling station? Ono n'amyuka omukubiza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Thomas Tayebwa ategeezezza nga naye ensonga zino bw'azze aziwulira nga naye tamanyi kituufu. So there was a story, Electoral Commission ordering voters to go home after voting. And again I saw several interviews re-emphasizing the same. So I just wanted to know, was this a position of the CDF or it is a position of the Electoral Commission? Mu kwanukula Ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka abategeezezza etteeka kye liragira omuntu ng'amaze okulonda mita 2 eziragirwa ssemateeka omulonzi aba yavudde dda mu kifo awalondebwa. I can say without fear of contradiction that after voting, even you, the members of parliament, you must not stay at the polling station. Yeah, when you're 20 meters away, that's not the polling station. So when we are telling you, and you must encourage everyone not to stay at the polling station after voting. If you want, when you finish voting, you leave the polling station. 20 meters an hour, 100 meters, that's perfectly fine. Wano Ssemujju alabika ng'asigadde tamatidde Ssaabawolereza wa gavumenti by'annyonnyodde bibadde tebikwatagana bulungi na kibuuzo ky'amubuuzizza. The question I asked was very specific. The CDF said go home. He didn't say stay within the distance that is prescribed in the law. Right, Honorable Speaker and Honorable colleagues, I'm advising you as the Attorney General. I'm not advising you as to what anyone said outside this house. I am telling you, you cannot stay at the polling station after voting. You stay a distance allowed as per the law. Kati tekimanyiddwa oba nga mu kaseera k'ebyokulonda amateeka ganaagobererwa oba ebiragiro okuva mu bitongole ebikuuma ddembe oba walala wonna bye binaagobererwa. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.